Yamande Golola. What's that there? Baba masabu ke batukoledde. Sijirabi. Anaga ekikozi. Omulaba alemera ku banna batanza alinayo sewo mubiri. Oyo tuli kansala. Golo litabadde temuli. Bwe bakubidde simu bagambye ki? Nze bankubidde buzi jangu wano ewa mwami Lwasa. Ete bambuulidde nga nkitegeredde wano kye babadde baagala. Babadde banoonya golodi. Kati omutuuze ono yeeyisa atya ku kyalo? Talina buzibu bwonna. Bamuwaayiriza. Era kalibiri ebibye bya mirimu. Ni ku kyalo talinaako buzibu. Walabye ekimuzezi. Mati nakabuka. Anti kati simanyi kubanga nawulidde bajja bamulondoola ne mu ofiisi ye. Naye wano kuno okwaffe kwe kumuleeta eno kuba bamukwata bukazi ndoza ali mu kkomera. Wategeera ddi nti bamukutte? Nkitegedde leero. Kiki ekiyinza okuba nga kyamukwasibwa? Anti banoonya golodi, bagaalina golodi. Naye muno basanzemu empapula eziraga nti kwagulira kwe mukyekingira zibasanzemu naye nga golodi yennyini taliimu. Kati gwe bagambye ki ekiddako oluvannyuma lw'okkebera? Kati bakyalina bye bawandiika, empapula ezo ze bawandiika zibagenda bawandiika, nange nsigazeeko kopi, n'awaka wasigalewo kopi, nabo bagenda batwalire bakama baabwe. Kati bw'ojja teri mukazi bajja nawulira empewo The zooming of the Lwasa. What? Yava kulia. Bawadde naye nga ffe tebatuwadde. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.